ababba amabaati muzeeyo amabaati amabaati waliwo byotunulira mu gavumenti eno lwaki President Museveni taddamu n'agiwamba. I think we need yeku kati mwe ba minister ababbya amabaati mwadde mugatwala wa really. How do you steal iron sheets? Sincerely speaking, mwali mugatwala wa amabaati ne lwaki temugazzabuza ekyo nakyo ne kivaawo. Nino usanga abantu bali bukubba mabaati amabaale kati ono minister Kasaija yali just arrogant. Oyinza otya okugamba bannayuganda mbotomanyi mabaati ngeri gye gajjamu wo ne President Museveni lwaki tosiba abantu bano? Okay, with due respect, Commander in Chief. Lwaki aba minister bano abalabikidde mu byamabaati tobasiba? Kubanga Minister Kasaija wa finance atugamba ati anti tamanyi mabaati ngeri gye gajjamu. Really? Nemwe Islamu agala kusuula Museveni. Omanyi kati etandise okukkiriza taata ange bulijjo byayogera nti there are mafias in that government. Luyalenga oli minister ngoli munomo senses zo oyinza otogamba sincerely speaking nti tomanyi mabaati ngeri gye gajjamu wo mu kifo ky'oku apologizinga no kati galina ebigere geggulira. Why don't you return the iron sheets nemuteekako apology? Amabaati gali galina genda Kalamoja kati gesanga gati ewammwe omunaka China wa amabaati 3 ewange mu lujja gebasa. General Muhoozi, why don't you take over corruption? Because nze kisinga okunnuma, we are fighting hard. Tuli eno tutereeza bya ttaka tuwabenti abantu badda ku bibanja byabwe bali eri babba mabaati. Nemmwe mulowooza omunnayuganda awulira atya asasula omusolo? Luyale mulowooza abantu bawulira batya? Sikando after sikando parliament erina okukola amateeka tekyakola mateeka bateesa ku bubbi bwe bamala NSSF n'ennaku teziyita kugamba oba otunulira ekibadde mu NSSF twakamala NSSF n'ennaku tezinnayita katuli ku mabaati. Nenga weewuunya n'ogamba naye ebintu bino babikola mu bugenderevu kusuula gavumenti eno babikola lwakwagala just balemeddwa kutunnyonnyola because waliwo okubeera ng'olina intentions ennungi naye ng'olemeddwa kunnyonnyola naye ku kintu ky'amabaati nga buli minisita abyegaana. Kati mwagala gavumenti tugidefendinge tutya? Okay, twagala nnyo gavumenti naye temuyinza kubba mabaati. Ne basanga amabaati ewuwo nogati tomanyi ngeri gye gajjamu. Are we serious? Ng'ebyo bitegeeza akakiiko ka palamenti nga ne bootegeeza nabo baseka. Can we be sober? But tubeereko serious ak'olumu. Okay, abannayuganda tebategeera kale tubajooze. Ne oyinza otya okugamba nti tomanyi mabaati ngeri gye gajjamu geereeta bweresi? Kyobalanga bino bibob wine tebirina nnyo makulu n'ebisira NRM yennyini abali mu gavumenti mu abakozi opposition. Kuba tusobola kugamba ng'oyagala gavumenti eno
oyinza okukola ebintu bwebityo. You are not apologetic, you are not remorseful, as if tewali nsobi. Kakati munange mwabakulu 12 of ministers bwe muba mukyali mu sikando z'okubba amabaati. Kati ebirungi bya gavumenti tubinnyonnyole tutya abantu. Kugamba basuula gavumenti bennyini be bagirimu. Bwe muba mwatuula ne musalawo President Museveni agwe, kati tubakolere ki? Kubanga ogenda n'otunulya ababbi b'ettaka ate ogenda okuwulira amannya nga gali mu gavumenti. Naye bano baasalawo Museveni agwe. Did you sit to overthrow Museveni? NSSF, same thing. Mabaati, same thing. Scandal after scandal. Tugane kakati bino new vision yakuba. Omutofu negati minister yakuta Mabaati n'agasere sentezi. No kakati kino tukidefendinge tutya. So kintu kibi nnyo. Let us be apologetic. Let us be accountable to the taxpayers. Abana Uganda abasasula omusolo guno. So kyanaku nnyo that we are having such a story at a very bad critical time of economic hardships. Ngebyenfuna tebikola. Ninga abantu bali mu kwegabira Mabaati, ono n'atwalako ebisatu, oli n'atwalako ensanvu, ono n'awaako baganda be. Naye nga bibalemye okunnyonnyola. Kale nonno mubibbe, naye mubinnyonnyole. Naye ogenda obbalaba mu komiti, olaga nange simanyi, nze ate saagasaba. Amabaati agali galina okugenda e Karamoja geesanga gatya mu constituency zammwe. Kye muba mutunnyonnyola. Junior, talk about abali edduba. Buli atajja ku mukolo gwange sina mboozi naawe nababulookinga. Kyobola abamu munkubira sikwata. Bwe mba nakuyita ku mukolo gwange n'otajja, please don't call my number. Nze nkola emikolo to show friends. If you did come on my graduation nga nakuyita okujjako besaayita totawana kuba simu yange mbala mubeera munkubira osooka ombulira agagabozi. Nze if you want to be my friend kigira, I don't want hypocrites. Anybody who didn't come on my graduation without a reason, don't call me. Twayawula. Nze saagala bantu babeerawo nga ba hypocrites. You pretend to be my friends yet you are not. Twayawula. Nze graduation yandaga who is my friend, who is not my friend. Kati munoonya reason. Kati kubaganya abakulu bonna gwo abasinga amaanyi gwatajja. Nze saagala ba hypocrites buli gwe nayita ku function yange n'otajja. Don't call me again. Keep your reasons to yourself. Shine to manyira. Oyo nona kadi yange, I would have given it to somebody else. Gwamanya bali bagala okujja ku graduation yange nenge namba bambi tezibasobozesa. Gwe sebo toze ato yagala kunkubira simu mpe reason byo. Don't call me. Apart from a few people who gave me reasons lwaki tebajja. Kasa kumanyira twayawula. I don't want hypocrites. Omanyi media industry mulimu ba hypocrites bangi. People pretend to be your friends, they are not. Nemujja nyini nemunyononera kadi nemunyononera obutebe kati mbo mwefuula bakwano bange. You are not my friends. Nze buli muntu atajjanga nakuyita. Olaba muganda wa president yajja.
Mama Amelia olaba yeresa byonna gwalabyeko Amelia honorable Amelia chambadde ku mukolo gonna. If they left all what they could do to come on my function kati gwataina kyoli nunga mbote wajja mbukati now you have a reason. I don't want hypocrites. I don't want hypocrites. I want friends. Wisdom kayenga yajja mutabani w'omulalo luyale nyongerayo eddakiika 15 malo okubuulira bano ba hypocrites who are looking for reasons why they didn't come. Kasuku yampa sente. I can exempt Kasuku yampa sente ku pate yange era nanga twayali birthday. That one is understandable. Kati ono yibulake aliye yafumba bibozi n'omulala gwe nasonye wa Spark TV tamale oli gundi oli wa YouTube yagoba mbi ku accident ngajja boda yamukuba era nandaga ebisago. Kati the rest apart from Kasuku ono Simisi ye yangamba boda yamukuba olunaku olwo bambi nandaga ebisago ebulake. Don't give me your apology. Abaspaka TV tamale yangambye. Ninzo kuvumira ono. Wachiti kyanjagaza ku weekend. Nankubira amasimu ago kumukumu bandi mukazi we. Ajja kumbulira kyannonyako. Yakunsiriwalirako. And why didn't Isima come? Oyo all access Isima. Teyajja nesimu teyatwayawula. Nasigaza kaye. Hey. Sha bintu bya kwefula abantu kuberawo mbonga befula mbu they are my friends. Nenga they are not. Nze graduation ye yandaga bakwano bange nabatali. So twayawula. Shagala ba hypocrites. Shobuli atajja nga wafuna card. Don't call. Nze ninga Franka Gashumba. Bwakuita notajja mbaye. Nendo kuvumira ba. Pozi babenga bakubanga birimu amagezi. Ati baleka bagala kumbulira amataka gaabwe ge babbi oba ku weekend waliwo office ekola. So wayawula. Buli atajja ku mukolo gwange don't call me nga nakuyita. Shagala ba hypocrites but kubera wamanga ba pretenders osegera. Yes, let them go. Wisdom kayenga yajja nabeerawo mutabani w'omulalo. Kyanya omulala gwe nayita n'atajja. Yagenda ntunule mu list. Iteba kumawo kwere tisabu kamera bwabo oyo kaizi namugobadda kai era kaizi teyandize kwana bagobadda ababanikati nabo kumanyira saba goba abanikati bakyanda bayo mu studio bwabo bamanyira mbo Johnny yambo lwaki nze gwe mubuze ebyekisiru bwe kitukogende Dubai fete mututwala kasi tebagenze Dubai. Kati mbuwa marambunga bakomawo nga bakuyita Junior bakubuza bya kisiru abo bakaizi tobranga nabagoba kaizi ali eyo Dubai bali mu kusinikirayo mannyo we bitukogenda tebitutwala bwe bitunonya wano bijja ne kamera zaabyo bibyo bikulinyiridde okwata YouTube nga sikuyise wange. Of course kaizi nali namugobagobadda nebyo byanikati byabwe nazo programu zino zote zikyayina makulu kati nze wamanze ntule mu studio zaabwe nze nkyayina obudde obutula mu studio ye office wamanje vamulete mbeera mu bintu biri serious wama bintu byamataka kati President 7 bwankubira nga ndi mu studio babeera omunawo bewunyiriza bwewunyiriza nkwawa nze obusha bwabwe nabugobagoba tebulina makulu toyinza funa onakuwa mitwalo 10
Uno bera mu bwavu oliawo okola gwakwasa mabwasa goza lakize bya YouTube nabivaamu okolerera balala sente siba kufuna office ya matakasiga katindiwa kiri kibobo ne kigaba sente naka kikopi kizibu gata ko buno bu programu bwabwe buno bu anikati simanya bwanyo bubabeeramu ne benyampira ne babeeromu kubona tiri ayina 10 goma lotie fo wanaawo okwogera nga tiri akuwa na mafuta bawoza junior tukwagala nnyo mubba kwatire ewange mu nze sikyagala bitu bitaliimu sente kazizo kundaba Dubai nze mbo promoter simanya yani oye yabayise tebalina wadde 10 oba promoter be Dubai si yani oyo simanya doni bichi oh useless beings kati zenyende Dubai mbwelio promoter ampise don't have money era bajja kupangisa ka hoteli kamu buli omwasule mu bubina bwa munne they can't even sponsor a hotel nze bwobanga ompita wamma mu bintu nsokoleta omutwalo gwa dola nze kati wamma nyenda mu America sige nti waliwo promoter mu America ampise nyenda there is money in the US kati Dubai eriyoki kwewunyiriza nkwawa mubali mujje wagon find it nze I find those things very nonsensical kati oli checha abadde kimututte ani ono senga sebanga really bano badagala asirwanga nabe sente tebakyaziyina after 5 tebajijjawo teri kusanyuka kati oli shira gasumba bali bakola kwa after 5 bali abantu bana balwanira kazindalo katawo kanye invite me in search mbo promoter bayine byebinya byebeyita abo ba promoter be Dubai tekuli kaina wadde 10 they all strugglers no mugata kale oli promoter soko mbulire plot number yonje nonye nze bwonkubire simu nongo ina sente nsoko mpe plot number ye yettaka manyiti bano omuntu nono aina square mile emwe yettaka ne osura mu apartment ensi yakulemera kati what are you promoting ne kigambo promoter nakyo bakiteekeko definition bajjo ye mukiriza promote center azina aguze makindi agimalawo oli balamu ne muferefere ali awo tategerekeko yo balamu obuga aina ugundi Sudan yo balamu company ye naina wochi kano kabitex nako kagaggalo akubaka copy taiza nakwegulye wadde saati empya baweddeyo ba promoter mpozi nono balumwa abali ya sente za abayimbi eza yugatyon wano kwene BS mu covid kati u eres bebo bokaba promoter balamu bajabitex be bayine sente nekati junior mpite Dubai mbo I spend there 2 days promoting what nze mu America woka we wanuma ka visa yo kala America yo genda nenge era togenze Boston kati Boston nkole yoki really nti navudde Uganda nyende Boston nchala New York na Washington we wali abafude ensi ne kati bana Uganda bano abatudde mu poko joint Boston bakazi sibanya anyoyo this idiot yani oyali Boston yagweddalo is that idiot gwenera bid kabuye Boston I got nsasule ticket nyeze Boston kulaba kabuye Boston really so me I can't go to Boston that's sisobola ndabe yani to talk what to them I go to New York Washington full stop mpozi kale ne Texas nayo California eno donizera jasula ne California wali abagaga
nze byonna nabirimu ebyo ebyokwefera nze tamale naberanga mu New York ng'abebweru bangamba Junior tugenda kuweereza omutwalo ku biro ze muyina temusobola kwerabirira ate mulabirira abalala so nze stopped living that life of thinking twali agenda okunyamba chance beguya I stopped kweguya lingi abana Uganda nakomo beguya sina I don't have sina chenkera kulowolezaamu bantu I work for myself ekisibwa ekiyogezezza abantu kulowooza nti ebintu bajja bikolera ekyamazima ddala mu Uganda agenda kuyamba they are all struggling with life nabo bayina ebizibu nze bankubira amasimu mu bizibu byabwe ebyettaka oli ne bamuguza ekyapa nga kiri mu nnema nagamba yono waliwo mu America omukyala ali mu America bamuguza poloti ngeri ku mazzi nga nyanja n'omuganda ne mukazi gwe okulota ettaka nga tosoose ddirambula mbu bamuweereza bifaananyi kakadde olwekyo me who is helping you with land issues temuyinza kubeerawo ne mulooza nti mbeeguya you look for me that's what changed luli nabeeguya nga nze ndowooza nti omuntu okubeera ebweru agenda kusindikirayo omutwalo ogwa $. They don't have money. Ngende Dubai Junior, I leave my office to go to Dubai to do what? Katika izi yagenze kola che Dubai really era kubeera mu kamera ne bayogera they will come back the way they went nothing katika izi yagenze kola che omuntu akyayina n'amaalo g'essaati I tell those young people be in things that are substantial kati abavubuka b'e Dubai tebalina wadde ekikumi ajja kujjayo anti akuwa $4 naga ekikumi kireete nse babinkolaakolako dda omuntu akuwa $2 nakuba akama naga Junior ekikumi kinzirize nga tuvudde mu kamera which type of life is that? Ugandan youth mubeere mu bulamu obuli substantial naye amaalo g'ennyonyi abantu kati senga sebbanga kyekyamututte yakeewuba Dubai emirundi nga 10 teri kikyuka mu bulamu bwe ono kaizi yakagenda Dubai emirundi ng'ebiri nothing talina even to bring a nika nti agitimba nothing so really olaba lwiki emusibi kyatambudde amawanga maze kamalirize ne lwiki neera talina era kyayina lwaki temulima why don't you go back to the villages and dig okusenga okwewuuba mu nnyonyi wano Ibulake yakava mu America look at him Ibulake nothing to show that nti yabadde mu America so as young people you should really mugende mu agriculture mulime eyakedde ku macha n'olima lumonde by evening oba oyina sente nemwe kati nalabye musikati ne Douglas kati mukolayo ki Dubai okay what have you gone to do kunywa myenge drinking and urinating that's what you have done for the last 5 years tewali nothing kukwata mu video ne mubuteekayo ne munwa emyenge ne mugifuka then tomorrow you come back the way you went nimutandika ate okusabiriza bye muleseewo e Uganda really does that make sense so really nze bwe ntunulira ebintu byammwe bye mubeeramu ebyo I don't find sense in them so we meet next time nze bwe nti olugendo lwe Dubai
bwe nalulabye olw'abagenzi sirabayo kyamakulu because most of the people went and never promote ababatutte. They are useless. Waliwo kiri ekikazi ekyali kipromoted Dubai balwiki ekyali ya sente z'abalwiki ez'eryato. Very nonsensical things. Olwannannyini bw'ettaka mundu si ye buteekawo wabula amateeka agali mu constitution. Constitution ekugambye mu article 237 nti ow'ekibanja takwatwako kale ate omugoba otya mpozi ngoba compensate nze kye ŋŋamba balandi road bonna mu Uganda bw'oba olina ettaka lyo nga kuliko ab'ebibanja tuula nabo oteese nabo bulungi naye mmwe mubateekako ekifuba n'oleeta private company n'ebakuba ennyumba zaabwe n'ozoonoona oleese trakita ekiro oguze abapoliisi. Really tetukisobola. Kufuga nsi bwe tutyo nti wona abanga n'enkaayana z'ettaka ng'olinayo gw'omanyi mmajje ng'akuwa UPDF. So namwandu wa General Nyakayirima eyabadde agoba abantu ebyalo 5 ekyankwanzi nze sirabangako bantu batalumirirwanga bano. Muyina essente muyina obuyinza naye abanaku mwe bwe mutwala nti banaku lwaki temubalekera ebibanja byabwe? Omuntu agambye ekibanja kitakitunda. Why don't you persuade them? Lwaki totula n'ab'ebibanja bano nobagamba mumanyi buli omu njagala mugule ne mubawa ssente ne tosobola kuba byalo 5 abantu ne basigala nga tebalina we babeera abasoba mu 2,000 mbu kubanga baawo yalwana. Ensi y'abalwana tebasigadde si bantu. So ettaka kye kikulu kati. Bino ebyaba Bob Wine these nonsensical talks ze mubeeramu mmwe abaale mu ensi ate ffe si ze tulimu. Bitule tulimu bya makulu tuwanga tukyabinda bamu bwe simanya nopu that idiocy. We are talking about land issues where millions of people are going to be homeless. Ensi eno abantu abalizuuka nga tebalina we babeera gavumenti eno bweriva. So ekintu ky'ettaka kintu kikulu nnyo nti ab'ebibanja be bangi. Ab'ebibanja be balima kakati n'olwekyo teri kugoba bantu ku bibanja byabwe. Okoobaani
soba RDC mbebaza naddala RDC w'Ekyankwanzi RDC atwala ba RDC bonna maama mbabazi waliwo RDC w'Nansana Shafik Nsubuga bannange mwebale okuteeka ebiragiro bya president mu nkola ebiremesa abagoba ab'ebibanja ku ttaka kubanga ow'ekibanja takwatwako oba Land Road oyina ekyapo oba toyina that's nonsense ekibanja holoda will be there kitegeera so ow'ekibanja ab'ebibanja baddeyo ku mataka gaabwe balime naye namwandu wa Jeno Nyakairima yali alemeseza n'abantu okulima twasanze abantu nga tebalina nawe balima nga president bamuwa lipooti enfu nti kuliko ab'ebibanja 2 kube kuliko ab'ebibanja basoma mu 12 so lipooti eyo ndoza b'Ekyankwanzi mwalabye nti honorable minister Dr. Samayanja ow'ettaka ab'Ekyankwanzi mwantuukirira ne mungamba junior namwandu wa Jeno Nyakairima atigoba ku ttaka so it's good the minister intervened Ekyankwanzi gye twabadde waliwo ettaka eddala era erireese obuzibu gye tuli mu kukolako lyeryehoyima kiryehoyima ate ehoyima eriyo amafuta eriyo pipeline eriyo ekisaawe kibula nga obubbi bw'ettaka bweyongedde RDC w'Ekikuube gwenjagala ennyo yani RDC w'Ekikuube gwenjagala ennyo Imurani so obubbi bw'ettaka bweyongedde Hoyima naye waliwo ettaka liryawo bayitawo Kipaapi bannanga ab'Ekipaapi munkubidde amasimu naye temufaayo mukama nga honorable minister eryo nali agenda ddekolako wadde agenzeeko ebweru w'eggwanga naye bw'anadda lyajja okutandikirako ettaka lye mwajja ne tubawandiikira ebbaluwa nga tugamba RDC nti byonna bisooke biyimirire waliwo ab'ebibanja awo be batulugunya so we shall handle that one also eryehoyima ttaka lyehoyima RDC twamuwandiikira ebbaluwa tebagoba bantu ku ttaka eryo mpaka nga honorable minister amaze okugendayo senior minister mama Nabakoba yagendayo ne bangambye situation yeyongedde okubeera embi nti waliwo private company ehoyimaawo ekuba ab'ebibanja bononye ebintu by'abantu so we are going to handle that land issue also nga bwe twakoze Ekyankwanzi ekya namwandu wa Jeno Nyakairima so byebye bikulu nga temunadda mu byafirye dictate bitali magezi mwe bavubuka mwe benda ba ku social media abatalina byakola nga temunayimba Bob Wine simafirye dictate byenavaamu edde by'ekisero mwogere ku by'ettaka ositegeera ebyo mbisiga kati mu discussinga by'ettaka nga temunadda mu bya kisirusiru simanya ebisiyaga sibanya banya balidde ebisiyaga singa mwogera ku bibazimba ne muva ku by'ekisirusiru ebyo byempulira mu maliramu obudde simanya gondi musiyazi bano basiyazi buli ayagala okumusiyaga mu Uganda bajja musiyaga atayagala kusiyaga tebajja kusiyaga kwa basinga obungi abali mu bisiyaga babibeeramu kyeyagalire segera is voluntary so those who are looking for money those who want it you'll get it segera ninga mwandi badde mu malobudde kubibazimbe eby'ettaka segera nga temunadda mu bya kisiru still wasting a lot of time so byebyo weekend kyobola mbadde busy ba YouTube munkubidde amasimu tukole program tujja zikola weekend siina nnyo byakola weekend tujja kukoleza ezammwe ze mwagala ezitaliimu nnyo makulu bazita sensational byonna tujja bibeeramu ne right now ttaka lyekkulu kunyweza babibanja ku bibanja byabwe segera so ab'ebibanja munjagala nnyo bangi nnyo betuyambye